kati kino si kipya ebigambo wabula nze kyembagambe enteekateeka zonna ezakuziikula Kafeero DNA yakoze eki yawedde n'olunaku sigenda ddoogera naye mujalabira awo nga security eri ku kyalo badokita abaze kukola mulimu gwabwe kuba badokita ba gavumenti ekintu kikole ekikigwe. Lujja obizgemanya gange atulaba akaseera kano nyongera okubabuuzaako era nembeebaza okubeera nga mugoberera enteekateeka zaffe zonna. Wetutuukidde olunaku olwaleero nga nabe mu nju y'omugenzi Paulo Kafeero akutte wansi ne waggulu. Okusookera ddala njagala okusooka okusabira omwoyo gw'omugenzi Katonda aguwummuze mirembe amugayiziize kabbuli ffe nga abasiraamu wetugamba then n'embeera eri mu nju ye akaseera kano abeere nga Katonda atusaasira ebeere nga ekkakkana. So nno awo wetukwatidde ne kande eno eyaka kwegamba etumulise ekitangaala kyeyongere mu nsonga zino zongere okubeera nga kwegamba tufuna okuluŋŋamizibwa wano ne wali. Simanyi nende osoma ddiini ki? Nasiraamuka ni musajja musiraamu natwala ddiini ya maama wange. Naye ng'okusookera ddala eya taata eri Mukatuliki era nasoma n'omugigi ngumanyi bulungi nnyo ku St. Agnes. Kati tundenda kusonga lwaki wasiramuka kande eno ng'evuddeyo weeti nga twogera ku nsonga z'abagenzi mu ddiini ey'Obukatuliki gye wasomako kitegeeza ki? Ddiini y'Obukatu kitegeeza ekitangaala. So eno emboozi y'olunaku olwaleero egenda kuba nga etambulira wakati w'ekitangaala kino tulabe nga at least somehow okusinziira ku ebyo byonna ebitambula wabeerawo Katonda kyatusaasira tubeere nga ate era tuba tukivunuka tufunemu ekirungi. Okusookera ddala nende ogamba oti? Sirina ttabbo neeyagala nga bwo nsanze. Okweyagala weeyagala naye simanyi waliwo era embeera ekuleetera okuba nga teweeyagala. Sirina mbeera yonna. Osigala weeyagala? Neeyagala. Okusookera ddala sooka weeyanjulire omunnayuganda oyo ayaakakulaba omulundi okusookera ddala. Amanya gange nze Nende Vincent Naganga Umaro erinnya lya Nanganga lya kitange famire ki name. Ndi wano kulwa ndi muto w'omugenzi Paulo Job Kafeero. So ki ekibagatta okusookera ddala empulira Paulo Job Kafeero then ndaba Nende Umaro ndaba nti mwawula eddiini? Twawula eddiini lwa nsonga ffe baatuzaala mu Bukatuliki nze ngatta taata njawula maama ne Kafeero. Kitange yawasa maama wange nga musiraamu. Maama wange n'amuyisa bulungi n'amuviirako n'okusiramuka. Kati ffe ne tugenda mu ddiini yaki ya maama waffe mu y'obusiraamu era ne tukola. Naye ate taata teyakaka abaana be bonna kuba ffe yatuzaala 60 era abasigadde bonna baki Bakatuliki benywera kaki. Naye kati ffe twasawo tugende neya maama waffe ey'obusiraamu tugende n'obukojja. So omugenzi omuddako gwakumeka oba gwe mukulu we twawula? Omugenzi ndi mutoowe kuba tuli bangi sijja kugaa nti muddako guki kuba yatuzaala 60 taata katuli wa 5 kasijja kugaa nti ndi wakumeka ndi wakumeka. So okusookera ddala katutunulira ensonga y'omugenzi ekutte waggulu ne wansi. Nende nga ggwe kuba nawe tugiraba ogiri wakati obuzibu buvaawa ki ekiri ku ground essaawa eno era wowe tugenda okutuuka kweno ensonga? Obuzibu we buli abaana beeyingiramu okwetemaatema. Nali ndi waka nali sinava waka nali njijjayo emmoloka yange ng'abaana bali waka bagumbye kuki ku geeti ne baŋŋamba taata batugobye. Ne mbabuuza ani abagobye? Aga abakulu baffe kyenva mbayita Swazi, Simon ne Nagawa. Swazi ne Simon ne bajja. Bwe bajja baŋŋamba taata tuva ku DNA bano si baki si baganda baffe. Kiwulire ensonga ezo we twatuula ne njogera n'abaana ne ŋŋamba azina ensonga kanzitwale kuki mu kooti yeba ekola ki emala ezo ensonga. So before court gwe nga taata w'abaana eyasigala ssaako ne baganda bo abali mu layini okwera bataata eri abaana bano ki ekyabalema okugonjola ku level ya family okutuuka ku extent y'okugenda mu kooti? Level ya family kikulu byayingiramu emikwano ng'abaana bababuzaabuza
ne ntuula ne baganda bange ne bagamba ensonga zigende mu kooti ebeekola ki era kooti we twatuukayo yatusindika busindisi ku DNA we twatuuka ku DNA kooti etusindika ewandegeya abaana abali 11 bwe babakebera omusango ne bayita ne bano be baali bakebedde bawera 15 ne babajjako omusaayi abula abadokita ne batugamba tetugenda kujja kuki ku muganda w'omugenzi tulina kujja ku kitaawe nti taliiwo ne baga kati tulina okujjayo ani Kafeero ne tugaana ne baga kye tulina okukola okununula abaana bano ofuna obwenkanya n'abaana nenjogera naye bagamba kyekyo kye tulina okukola taata ffe twagala buki bwenkanya ne bampita badokita ne bawandiikira kooti ebawe kooti order nejja ne bansayira ssente nensasulako miliyoni 10 ezisigaddeyo n'enteekateeka zaawedde buli kimu kigenda kukola ki abaana bafune obwenkanya wabula n'ekyalo ekyantwala mu kooti kutunda Kafeero yali aziikibwa bwe yaziikibwa n'ekirala enkoko njeru n'okutunda poloti ze eziri enkoko njeru n'okutunda amaka ag'e Kampala ag'e Kajjansi nekinzizaayo mu kooti nsobole obbinunula. Ani atunda? Kwaliko Mandeve yeeyita Omukuza n'oyo yeeyita Bisirikirwa Robina nga beegase n'abaana ku abano be baleeta abaki abaguzi kuba bo abaana tebalina ofeete kuleeta muguzi bano be baleeta abaki abaguzi. Tutulire ku baana bano abaana bano abeeyawuddemu okugamba nti bano si baana ba taata waffe bakulira wamu oba wasangibwa bano be basosola babeegattako bwegasinga omugenzi bakulira wamu ki ekisinga obatuusa kwena embeera ey'okweyawulamu ate kati byanfuna n'abaana beeyita mikwano gya Kafeero be baba bateekamu ekintu ekyo nti abaana bangi mwe mutunde wano mukole ebyammwe ne batamanya nti n'oli yabikola buki bukozi ensonga eyo we yava. Naye kuba n'abagambibwa okubanga be basikiriza abaana ottunda okuli Omukuza Mandeevu n'omukyala Robina amanyikiddwa nga Bisirikirwa bayinamu akakwate ku mugenzi ki ekibasembeze? Mandeevu mukwano gwe ono yaliko muganzi we bonna tebalina we bamuyita nanditutone yaliko muganzi we talina teyamuzaayo embuto yazijjangamu buki bujji kati tamuyinaamu ya embuto yazaavangamu buvi kati oyo simutwala nga kyekiri awo ekikulu. Ate omwana oyo gwe yazaala Bisirikirwa oluvannyuma lw'omugenzi oyo Bisirikirwa yabeeranga awo yagamba nze sizaalira mutamiivu sizaalira mwenzi era Kafeero we yafa yalinga missoni ye nti nze kanzaale ki ewalala bwekitowe kyali. So omuwendo gw'abaana bano mugatte bali baana bameka? Balinga 25. So bonna bamaama bali bameka? Buli mwana ne maama we. So bamaama bawera abiri. Akaseera kano waliwo bamaama bameka? Baliwo nga 10 n'okusoba. 10 baliri? We bali bonna era nabo bali mabega wange baagala bwenkanya baana baabwe taliimu kubanga ye alina missoni ye yali mu batunda kuba yamanyi we bivaayo mu kooti batunda mpewo. Mu bigambibwa nti mukyala Bisirikirwa yalibanga yali mugole omu ku bakyala ababereberye eri omugenzi ku kino kyagamba nti ayina endagaano ez'ebintu ebimu then n'ekigambibwa ku by'eddaama ebyo biyimiridde biti ayinza okuba alina kyamanyi kuba ye yaliwo nga omugenzi ali talina kintu kyonna kiwandiiko kyayina tayina era tabalimba n'ekyapa kyagamba nkyayina alina fotokopi kuliko manya ga Nanganga oyo gwagamba nti si taatawe talina kiwandiiko kyonna kyayina wabula nze kyennaani musomesezza ye kyayagala abeerenga bano abaana naye talina maama talina taata kati aleke abaana nabo bafune ekika kyabwe. So mukyala Bisirikirwa endagaano gy'ayogerako ajja atya okubeera ng'agiyimirirako akaseera kano ng'ate tulaba nti talina kakwate ku famire? Nze simanyi na ndagaano gy'ayina. Endagaano eyogera etya?
ayinaso ebintu bimu ku by'omugenzi byagamba nti tebisobola kukwatibwako. Nga ki? Agireeti agiteeka awo mu maaso. Kuba ne we twali twalabye olumbe bino tebintiisa byaliwo nga twalabye olumbe lwa Kafeero. Ate nno nalwo ne luggwa. Kati kino si kipya ebigambo, wabula nze kye mbagamba enteekateeka zonna ezaakuziikula Kafeero, DNA yakoze eki? Yawedde. Ente njabba bw'oyabuuzirwa n'olunaku sigenda ddoogera. Naye mujalabira awo nga security eri ku kyalo, badokita abaze kukola mulimu gwabwe kuba badokita ba gavumenti ekintu kikola ekikiggwe. Mwami Nende, lwaki kuba Oluganda bonna gw'osinze okulumwa ennyo n'okuvaayo? Kuba bala tetubalaba. We bali bangi. Naye nga bw'olaba Museveni we yali ayingira ensiko yayingira yekka. Naye nga abamuli emabega baki? Kati nze abandi emabega we bali. Lwakuba nze akoze eki? Nze yatwala ensonga zino muki? Mu kooti. Okwejjako abaana okunteega ewaka nti mutulage ki? Kati ekika bakibanja kooti. Nze omulimu gwange gwa kusasula biki? Misoso kooti gyekola ki? Gye ŋŋamba. Kati bo babanja kooti tuzaalibwawa. Nze oluwonko nalukola ki? Nalwejjako. Yuwa kooti yeerinze DNA ensonga zikole ki? Ziggwe. Ng'oggyeko bye baatunda. Bwe tutunuulya ettaka omugenzi watudde nalyo liri mu nteekateeka ya kutundibwa. Baalitundako n'ekitundu era lyenjagala nalyo ndinunule liveeyo. Baalitundako ekitundu nalyo lyenjagala ndinunule likole kiriveeyo. So baana gurupu eri emu yeetunda. Baana bali bana. Bekyempakanya muganda nti yazaala abaana bana. Yazaala abaana bangi. Ate omusajja tebamumalira abaana. Ekimutumya nti musajja enkumbi ye mutabaazi eba etabaala. Ekitegeeti kye kimutiba nti muki? Musajja. Naye bano abaana abana ki ekibakwasaganya n'omukyala atabazaala bisirikira? Byanfuna. Nabisikwa kwonoona baana ba muki ba mukwano gwe. Kwanze mutwalanga muki? Nga mukwano gwe. Naye nze ndabula mikwano gya Kafeero. Tebaddamu kweyingiza bitabakwatako. Nammwe muyina ebika byammwe, mutobe n'ebika byammwe. Okitegeere, mutobe naki? Zino family issue zaffe temuli bankima. Teri mwana wa Kafeero ajja kiira ajje ewuwo era alina kutawaanya ffe baki? Bataata be. So ambemu ku mikwano gya Kafeero mu music. Abamu bavuddeyoko ne boogera oluusi ne kibazitowako nembeera omuliro mungi nnyo. Walisabe bamuyambe batya? Baani? Bamisaaki, Babitex abaategekanga ebiseera. Nze abantu be nali mmanye ababeera Olusegere ne Kafeero yali mukulu Senkubuge, Andrew Benon Kibuuka, Ali yawe ne Abitex eyategekanga ebiki? Ebivulu bye. Mwami Misaaki. Misaaki mulabye Kafeero afudde. Omulaba nti ali ku Lusegere lwani? Olwa Kafeero. Tuyinza obutamanya mikwano gya muntu gyonna. Naye ati yavaayo n'akyogera nti oli mukwano gw'enfa. Ya, osobola okuga naye ate waliwo emikwano egibadde gikufudde kyoli. Ya, nze ezo gye mmanyi. Ya. So akaseera kano baali kuyambye batya abantu? Nze saagala buyambi kubanga nze ensonga naziteeka muki? Mu kooti. Buli kimu kigenda kuggwa. Mulinde bulinzi, result ezikomawo, nja basaba obuyambi nga mbasaba kooti bulooka, buli yatwala ekintu kya Kafeero nga kyakukola ki? Kyakukomawo mu baki? Mu baana. Kwanze sirina kyenjagala. Nze nyamba baki? Baana. Ya. So mu mulamu ogw'okuyamba abaana tulaba beeyawulamu. Ogenda kikolera ky'okuddamu okugatta kampusi ne kyekyo kyendiko mu kooti. Tolaba kooti yabasinika ku DNA. DNA ejja kubeerawo naye aftermath nti DNA wedde be baali basosola ate baana ba Kafeero. Olwo enkwatagana egenda bagatta nga taata kuba era amadde mbeera nabo ebbanga lyonna njabagatta. Njabagatta kuba tuli musaayi gumu.
bwe tutunulira music w'omugenzi katono nnyo eriyo abaana emabegakawo abaavangayo nti baana b'omugenzi era ne bayimba ne ku music we abamu tetukyabalaba omanyi abo beba abana abasosola bannaabwe beba abana abasosola bannaabwe nze ekyantwala mu kooti banafuna bwenkanya bamanye ekika kye bakola ki kye bali kirina kyenjagala kirala Kafeero Junior mumanyi mukwano gwaffe manya ge gaga tweddira kimu ate muganda wange kuba tweddira kimu si mwana wa Kafeero music w'omugenzi essaawa eno ayimiridde atya wakyaliwo abaana bano bebakyayinza omufunamu mu kubeerawo kwabwe benyumiriza music wa taata waabwe Kafeero music we taliva ku mulembe taliva ku season omwana bw'aba ategeera akuba beereeseemu okwesosola alitegeera alikola ki alitegeera ekyantwala mu kooti abaana bafune obwenkanya bwe banaamala ofuna obwenkanya bo bennyini bajja batuuza beerondemu ba administrator buli anaagalanga okudda olimba Kafeero ng'agenda mu abo baana kooti beene beekoze eki abasayirewo baki bannaabwe kyekyantwala mu kooti naye nga tewaliwo nsonga ki yonna tewali buli ayagala yakola ki kuba tebali ki organized kyenjagala nkole ki njijjewo so nga tuggyeko music enkolagana n'ebimu ku byatundibwa tewaliwo mbeera yonna ndala yakutereeza mu layini n'amaka g'omugenzi amaka g'omugenzi gagenda kukomawo nga jene ekoze eki waawo omugozi eyagula kooti yamuyita nemugamba wagula mpewo okitegeera kuba tewalina ki abaana tebalina authority abaatunda tebalina kipapula kyonna kya buyinza bukola ki butunda era yamugamba wagula ki kati bano kye balwanisa butafuna result ki tuufu abamanyi bintu bigenda kukomawo bakafaayo abasasule sente zaki z'omusajja madde mmanyi mu kutegeera okwanga okutono nti webabeera nga abaana batunze nabana abaana babeera ne right etunda kuba nabo babeera baana ba mugenzi mu mateeka twasomako ku mateeka omugenzi omuntu bw'ofa teba alina right ku bintu by'omugenzi okuggyako ng'ogenza wa administrator general era abayita n'abatuuza abaana bennyini bo beerondamu gwe ddira taata waffe mbiki mbigere titulonze aba babiri era anisene wawa letter of no objection bagenda ebatsindika mu court ofuna letter of ki administrator ate era ne baba bakoze ekintu kyonna balina okweyanjulawa mu kooti titugenda kukola kino na kino na kino tuli famire kooti neba bitambulira mu mateeka ekyo bwera nabiteeka mu mateeka kuba nange nina ebizibu byange nina ebyokukola Okay, so Mwami Nende nga tumaliriza njagala obubaka bw'obusembayo obuyisewo okuva kwabo bogambye aberimbika mu nsonga zonga si ba family ate era nga si mikwano gya family then tukimalire eri abaana then ne mikwano gy'omuyimbi bonna n'abaana Uganda okutwaliza mu bubaka bwo nekyeŋŋamba mikwano gya Kafeero byabasukkako bwema mwali mumanyi Kafeero wakamenti gye mwanyweranga omwenge gye mwakolanga ebyammwe kati bino family issue teri mwana wa Kafeero ajja kuddukira wa mukwano gw'omugenzi era atawaanya ffe abaki abantu ab'ekika nze kye mbagamba mikwano gya Kafeero mufune bye mukola kuba teri agenda nayimiriza kintu kino kuba kiri maki kooti yabagamba kabe mwana omu ng'ayagala obwenkanya aziikula yaani afune obuki obwenkanya kati ate muli baki bangi kati temulina kyakukola temulina kyakukola tewali teyo ero bina byaleekaanamu ajja nkwata amataayi
bino by'amateeka kati ajja akwata enza amaki kuba bino ebintu biri mu mateeka alumbe gavumenti gy'aba akwata amaki ebyo byakunga abantu n'aleekaanira abantu mwekunge nga bye yaleekaana mu lumbe nti mujje temukkiriza lumbe abantu bajja batuula buki era mugenda balaba nga batuula buki kuba bino biri mu mateeka. Katono nnyo mulumbe bateekako omusika mu luno temwateekako omusika olumbe lwagga ne bateekako omusika lwaliwo oba 27 28 waayo kafe yali walinnya yali tasolabirawo nga tayabizibwa lumbe era luwaggwa ne bateekawo omuki omusika ali mu kampu y'abana abana abatunda ebintu oba bateekako muto naye yennyini bamusosodde yennyini bamusosodde then mwerera yemu ey'olumbe bwe tumala olumbe wabirawo abantu abeeyama kijja kukolera kino nja kukolera kino abaana nja kukolera kino famire y'omugenzi mwabo baani abeeyama ye mu bye beeyama baatu nseka noseka kwekyo kanseke kwa bonna abeeyama abaatuukiriza yayira gadi yeeyama ki olabirira omwana senkubuge abalala tewali naye nga kwaliko okujjako n'omulala Semakula ow'ekisubi atali mesaki Semakula kwa yaweerera abaana paka senior 6 bonna abo abakulu bonna nga yabasomesa abalala bonna tewali bonna babyakomaawo nzizeemu bbala bajjuzi nga buli omu aleekaana buli omu ajjenyaye mukwano gwa Kafeero nze neewuunya abalya mmere nga bwe baali batunda kajjansi mwasirika nga bwe batunda amataka mwasirika kati kyekiseera mu emimwa gyammwe muziteekeko ki zipu mutunule butunuzi ate mujje mutuge mwandizenga abo mikwanja gya Kaffe mugamba naye ab'ekika twali mikwanja gya Kaffe mujje tuteese nsonga ki etuuse wano kye nali nsuubira era kye nali nsuubira nani nemuwaluka gwoyo naye nawulira ng'aleekaana bwe kimuleekaanye nga awagira abaana bali abana mu Kaffe yazaala mu mukwano gwe yazaala abaana bana naye nga gwe omuntu yenna ategeera oyinza ogamba Kafeero yazaala abaana bana tekiri nayo nti njagala obwenkanya bukole ki abaana bange nze neetaaga abaana kubanga obugagga buggwawo n'osigaza omuki omusaayi omwana leero gwogoba enkeera yagenda okuba omuki ow'amaanyi era nze kyembulira abo abaana abeefuula balina ababawaga enensi tewagibwa enensi kukakkana ffenna tuli bakkakkamu ku nsi bwe buwanguzi bwe tukola ki bwe tuliko ate ekintu ky'omufu tekitundibwa omuntu tafa muntu Kafeero yabagamba abulawo obuze nga kisiikirize naye abeerawo ng'akola ki abalaba mugenda munnyonnyola mutya nga zze ng'ataatabuse omuntu atanategeera nsonga zino nga tumaliza na kano ayinza okugamba nti nende ayinza okuba alumirirwa naye ayinza okuba mu bangi alina ekigendererwa nze njagala omuntu aveeyo agamba nti nina ekintu ky'omugenzi kyendimu ekya Kafeero wabeewo agamba nende wanguza ku kintu kya Kafeero mu baana baveeyo nze nagenda mu kooti nawaaba omusango numirwa baana ba muganda wange bafune obuki obwenkanya mpakana mukulu wange teyaleka abaana baki bana nga we nawedde abamu we baleekaana nti Kafeero aleka abaana baki bana ekyo nkiwakana nze ngamba Kafeero yasusa abaana baki bana Kafeero yasusa abaana bana ekitangaala kijje obwenkanya bujje abiri beeyawulamu abana ku 16 kati bali abiri waliwo n'abazze bali lweddo bakebera omuki omusaayi yono omwana ono ow'omundeeba ani erinnya Buladina oyo Buladina simumanyi sijja balimba naye bw'aba akakasa nti mwana Kafeero naye ajje ku DNA nze sigoba baana nina ebyuma by'obuwunga nkuba obuwunga bajjali obuki obuwunga nze sigoba baki noonya musaayi ki Kafeero yakuwa olimba lwa musaayi gwange yawawe yatuuka ekiseera agamba tweraba mu kunywa mwenge we tukole okumanyagana we tuba ku cupa buli omu n'akwata ki
erirye tetuddamu kumanya kiddako mu kika n'agamba tujje twegeye tulime ne ku biki ne ku bijja ku ebijja okuziika kwatugattanga oba okulima ebijja kwatukola ki kwatugattanga naye nze kyembagamba kino ebiro bina byaleekaana gwe lwaki Kafeero yayima oyimu agamba ebintu bya muzeeyi mwabikwata muwoza yali ategeeza biki muze nyo oyimba lwa musayi gwe mujja kufuna amakulu saawa zino aleekaana naye ajja kukka ebyo byaleekaana mu mwagwe mugazi naye ajja kukola ki kukka omuntu okugejja si geemaanyi akatono gemaki gemaanyi obugonvu bw'olujegere bwe businga olukalubya so mu mbeera bwetyo mwami Nende Wumalu tetugenda kubanga tusukawaawo naye nga ku nsonga eno tukyagenda mu maaso n'okulaba nga tubaweereza ebyenjawulo ebinaabitambulira mu nsonga eno tulabe nga ate amakulu gaayo tugajjayo mu kino tusinga kwagala bwenkanya eri kampu zonna ate era na mbeera ya butebenkevu omanyi famire nga yesikasika olabira ddala nga tewali lugendo naye mu nsonga eno ku kigambo omukulu ono kyayogeddeko okuva eri omugenzi mu luyimba lwe olumu nti bwenkanya so ku kimu ku kigambo kukyoyogedde nga kiva mu luyimba lw'omugenzi titwalizengayo ne tulima ebijja naye ku mulundi guno mugenda kuddayo nga muziikule so kyanaku naye nga ye option tugende nakyo so mu mbeera weeti tugenda kuba nga tubatusako byonna ebitambula naye ng'ekitangaala kino kitukulembere mu nsonga zino zonna tulabe nga ate zivaamu ekirungi Lujja Obizige manya gange atukwatagane mu episode yaffe eddako tubadde na Nende Wumalu naye tujja kuba nga tutunulira okulaba bonna abatambulirwako ensonga eno paka ate nga tutuuse ku ntikko y'amazima n'obwenkanya ate n'obumu Katonda abankuumire